Kyekyakuviirako obuzibu mu kibiina kya Nuupu? No kakati ekibiina kya Nuupu kirina enkola yaakyo ey'emirimu. Era ndowooza nti mu kusooka pulezidenti twali tetumutegedde, nange kennyini nali simutegedde. Naye oluvannyuma ne mutegeera ng'alina point gya drivinga eya moral. Okay? Moral values azaagala nnyo zibeere basis ey'okudrivinga struggle. Bwe wajjawo embeera ng'ekontana ne moral values, okay? Aba ayagala taking action, abeere ekyokulabirako, asindike n'obubaka eri bannayuganda bategeere pulezidenti gwe bagenda okukwasa obuyinza nti oba alina powers oba talina, oba asobola okudisciplininga officer yonna. Kuba jjukira gavumenti gye twagala okwata eri mu kaseera kazibu nnyo, eri full of individuals who are very powerful. Balina sente, balina buli kintu, balina emundu, bali powerful in short. Kakati president waba talina maanyi abatasobola kuba controllinga, including ffe bazze nabo. Kakati ate ekyo nenkivaako. Ekyokubiri, mu nzanya y'ebyobufuzi, analogy y'ebyobufuzi efaanagana ne analogy y'ebyemizannyo oba formation y'omupiira. Omupiira guba ne departments 3 ezisinga amaanyi. Department nyingi nnyo, buli omu alina omugaso, naye wali ku pitch waliwo ba defender ne goalkeeper waabwe, ne wabeerawo ba midfielder, ne wabeerawo n'abateebi, newankubadde nga buli omu akkirizibwa okuteeba, naye waliwo be baleeta specifically nga bazze kusaza line. Kati abantu abasinga okubonaabona mu kisaawe awo babayita ba midfielders, abawuutanyi ba 6-8, kubanga olina okushieldinga baakayo, olina okusupplyinga striking line. Kati in the due process yawo gwofuna zi yellow card, gwofuna zi red card, kubanga omulaba ayinza okuyitako n'omukuba engwala. Okitegedde? Era kankuwa reference y'omupiira gwakagwano ogwa Arsenal ne Bayern, abasinga bagulabye. Batukubye goolo namba 1 ne namba 2, ng'olaba twalemeddwa ogukontrol kuba ze ndi Arsenal. Midfield yaffe yalemeddwa okustopinga obusajja, ne butuleeta emisinde. Baaka yaffe yagenza okusuula engwala. Mwavuddemu penalty, mwavuddemu magoolo. So midfield nkulu nnyo. Kati omusambi yenna abeera mu midfield omusaasira ng'afuna ebizibu bingi. Kati yenze wano mu kibiina yeggwe, kati yenze nti NUP people power okugironkinga mu Busoga eyo na takinga time nene, nentambula district ku district, nenkunganya bannange boolabayo bonna olwaleero, emboozi negaziwa. Natandika n'omuvuka bamuyita Bamululenzi, kati ye meya w'Iganga. Naye okusolooza abavuka abo bonna okubaleeta ku boodi abawala n'abalenzi, mulimu tegwali mwangu. Okusunsulamu ba flag bearers batukwatire bendera, ekintu kyali kipya, you know. Busoga tebanga muko revolution, bamanyi BNRM, you know. Tuli bavubuka, president waffe Muganda, waliyo enjogera yegamba nti president y'Omuganda bw'afuga kabaka yagenda okufuga, you know. Tugamba ba elders b'e Busoga n'abantu abakuze mu myaka nga batuteekako embeera yama, era nafuna okusomozebwa kw'amaanyi. Kati okubiyitamu ebyo byonna, one, NRM sinza gikola bulungi kubanga tebigikolera. Jukira twagikuba n'akalulu presidential. President waffe yafuna ebitundu 7.8 ku buli 100. Wano wansi wetwaperforminga obutali bulungi, waliwo factors ezaaliwo ezitatuukiriza kuwangula bululu bwa njawulo parliamentary level. Omuntu atambuza ensonga ezo tayinza butafuna kusoomozebwa kwa njawulo. Kakati kwe kusoomozebwa kwenziza empitamu, omaliriza ofunye yellow card, omaliriza ofunye red card, kubanga ensonga nyingi nnyo ezikutambulirako. Waliwo abalowooza nti oshininga nnyo, bo nga bakola gwaku kubangwala, naye nga basambi banno.
entalo modulezo toziwulirangako nziwulira na buli ne wono wenyini bayinza okuba weeziri enkokoleza omuntu wali watabeera kakati waliwo abalowooza nti you know otrendinga omukulu akwagala nnyo you know jukira bali bakangulira akamotoka kenvuga zijukira era nakyewuunya nnyo omusajja gwe bakagulira okiwulidde kiringa era bunabanga wakawangula best player of the month as a midfielder ate match eddako ne bakukuba engwala oba ne bakukuba engwala either n'ofuna injale oba gwe n'okuba engwala nga bagenda kuteba n'ofuna red card mu practical politics ebyo byonna bisoboka. Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. So mu circumstance eyo mwe nabeerera affected nga waliwo amaloboozi agajja nti nali nkontanye n'omukolo gwa Kyabazinga ogwali gugenda mu maaso gukuleetera maamu. Naye kyali kiti ekyo kubanga era kye kimu ku byempulira. Yes. Bwe mba mpulira aba defending ennaku zino boogera ku bijirwa ne boogera ku nsonga y'okkontana n'omukolo ogwo then ne boogera ne ku nsonga za speaker era mbu wali ogenza okulya enguzi ebyo byonna mbiwulira byogerwa. Kakati ebyo ekisooka ensonga ya kansookere ku Yanite njogeddeko. Ensonga ya Yanite nze ensonga zange zinamuteekako ekisooka namukuba emyezi 3 nga sijjaako kigere. Kakati agenda okulaba nga ngenda ku advancinga ku level endala ye kwe ku applyinga minis ezimbula kamairinga kukozesa obuyinza bwe nga speaker n'akozesa CMI okunzija mu saturation nga ba finding out ani emabega era ku CMI bambuzanga ebibuuzo bibiri motive ey'ekintu ekyo kyekigendererwa ogenderera ki okukuba speaker omubuliza mu ttaka koze kisooka munabyabufuzi munnange ekyokubiri ali mu tiimu gye ntasambiramu. Okay? Ekyokusatu ayagala kuwamba territory Eastern nange gye nva esinza muwa mwaganya. Ekyokuna bino ebintu yabikola lwaki temu investigatinga nsonga zino eziri mu document mulyoke munkwate bukwasi. Naye lwaki bakwatire okumpi newa speaker abamu kye bagamba bankwatira ku hoteli waliwo amaloboozi awo agali gayitingana ng'ogenze kunona se. No nali sigenze kunona se. Ye speaker kye yakola yakutega akakulya yafuna abantu abamanyi obulungi mikwano gyange besobola kujembera nga bampise. Mulimu omuntu gwosobola kujembera nga bakuyise. Yafuna omuvuka bamuyita Ismaili Badoji nampita ku hoteli bagiyita Golden Trip. Kati nze nali simanyi nti ne speaker asula kumpi awo. Ng'ekiyumba kye kiri awo kumpi ne Golden Trip. Nze napakinga nawo bweru ne ngenda mu meeting. Ngenda mu meeting banyumiza nti nve ku speaker. Omukazi muveeko, omukazi alina omukisa okufuuka president, Mwai Museveni gwe yeesige ennaku zino gwagenda okulekera ekintu as Eastern tulina chance ku luno okwata ekintu. Ye meeting. Gw'omukuba ate enkuba gy'omukubamu ya bulabe nnyo agenda kubeera discredited n'ow'omukulu. Ne mbagamba naye nze ndi wanuupu.
lwaki mumbulire ebyo mwizo okuizemu waba ina ambition zo president abeere nazo nze ndi wakyagulayo era mbagaliza birungi byerere mugende mukole ki mpaso winge presidential bid yamu naye kujjaja gwemanyi singa amanya nti mu buvuge ekyo noba speaker temuyina ebajukira yali wao mama okitegeera kakati nanga nebone bangamba nti ekintu kyawedde ono mukazi kisoka parliament agiina n'ababakabo abayina agamba abanga bendiyo era ne bagamba okungamba nti gwe luno lutalo njagala olutalo kalugende mu maaso naye bw'ofunangayo omubaka akuyamba n'alujoining olutalo luno ojjanga ne tukuwa sente mu meeting bw'atagamba era mu butuufu tewali akuyamba ebigambo byali bituufu kakati nga bawaya kati meeting eggwa bo kye bagenda wekandagana ogivaamu meeting eggwa nga nze ngenda Kamuli kuba bankubira ntuuse na komamboga awo nga kaleero awo okomawo okumulaba kakati bo kye bakola nga bagatagatta amaloboozi getwogedde awo nga bajjamu ebigambo by'essente batabikamu omanyi mu by'amaloboozi kati gw'oli mu media okimanyi nti osobola okwogeza bigirwa osobola okweditinga n'omwogeza bwekiri yes okimanyi nti osobola okwogeza Janet Kataha amaloboozi ge gennyini kasita obo ng'ofunyeeko hinti entonotono kakati bo nga bazimba sitore yaabwe nga bagita eri social media nze nfuluma wabweru ngenda okutuuka wabweru nga ndi mukwati okuva mu meeting okudda wabweru mu parking emmotoka yange abasirikale bagyetoolodde nalina mukyala wange ne muwala wange mu motoka kuba nali ngenda mukyala nga bagyetoolodde nga mu bufunze ndi mukwati ngenda ogituukako nga bankuba jeege nga baleeta zi 99 nga nzitulire olw'okubanga environment yali nnungi saateekawo resistance ne banvuga paka Kibuli ne moroka ne bagivuga paka Kibuli saa 9 ogw'emisana saa 2 ez'ekiro bagivuga bagikomyawo ku kikomera kyaniti emoroka yange ate omukyala n'omwana omukyala bali abasyaidi bakola ki bavaamu bo ne bagenda abasyaidi ab'Ekibuli bamukola ki bamudischarginga n'agenda ne muwala wange yes oluvannyuma kati nze byange byafuuka bya semwayi tokyabikibiki naye ne bagivuga ne bagikomyawo ku kikomera neeweterawo bweti era akatambi ako njagala oddeyo kalabe eyali avuga yali mu saati myufu emmotoka eyo naye nze nyambala saati njeru ebbanga lyonna era nekuono nali mu saati njeru ng'eriko ne kabbaji ka people power okumanya abasajja abo bafere nnyo bamafiya bavuga emmotoka yange ne bafuna akavidiyo ako just kuwetera ku kikomera na kuvaawo nagawuuna abadde azekola ki era nali manyi emmotoka we yali nti we bagisanga bankwata saa 9 sebo era nze okomawo okutegeera nagireka Kibuli ng'eparkings akatambi nange nkalaba luvannyuma nga nvudde na mukomera naye nga bagivuze kiro so olaba kind of politician betudiringa nabo so waliwo gatagatta okugatta kwali kungi nnyo nga kwa ku blackmail so abantu bonna abakiremerako bayina personal issues against Bigirwa esookera ddala nti Bigirwa afunye ebizibu bingi mu byobufuzi naye lwaki tanaba kufa okitegeera ate nga bantu bange naddala ab'ebusoga mulimu abantu bolabanga n'ebyalwanira tabitegeera n'ekintu kiyajjamu nga takitegeera kati bo baagala mbeere destroyed 100% mu byobufuzi nga tikyasobola nakujja ku kamera ng'eno mbeeko kyenjogera kakati that is the Anito Among scenario it was purely blackmail against me we yali akweka biri bye twali tumukoze ki tumutaddeko kati n'ensonga y'obwakyabazinga ensonga nayo yali mpangirire waliwo omwami muganda waffe bamuyita Muwanguzi Andrew yagirimu kuba yafuna obuzibu bwe twatwala ssente wakyabazinga
sente za contribution eza nuupu twazitwale Katikkiro ng'omukolo gugenda mu maaso teyaliiko kati mu butabeerako n'anyiga nalowooza nzamukubye ekikono kakati omusajja oyo kye yakola kwe kupanga kubanga omukyala yali atrendinga nnyo naye nga ffena yali ayogera naffe omukyala siyinza kumwegaana mukyala yali London nayogerako naye nga byayogera tebigguka okiwulidde ng'ayagala okundwaginga mu lutalo lwe amulwanireko kubanga omusajja amulekawo ne mugamba oyo si musajja oyo kyabazinga waffe ate kyabazinga ekisooka ye nannyini bakyala abakyala b'omu Busoga bonna babe kati ye bw'aba asonze ffe tugaba bugambi baba okoze eki okobye so bw'oba abadde naawe n'ensonga eziri private n'oyagala ozireete wano oyinza okuba nga si yeggwe weka kubanga oli ekisooka ali mu myaka gyaffe gya kivubuka amaanyi gaakyagayina n'ebikola abirina kyabazinga mulamba oyinza okumukugira mu ebyo naye waba asazeewo okulegitimizinga marriage out of the many ng'alonzeemu mutesi ffe tuli ku ekyo ffe tuli ku ekyo netusobola ekyokubiri nze ni musajja webugabula ekamuli wewali olubiri lwe olwebudumbula kakati mpulirikana ntya nga nze atataaganya ate jjukira wali nze mukumi w'olubiri omukulu obuvunaanyizibwa obwo baabumpa kakati omukyala yali akwata ebisu byakubira ono bonna bonna abantu b'e Busoga ng'abakubira aba NUP bamulwanireko kubanga memba wa NUP mu UK chapter kati bwe yagwa ku muwanguzi n'amuteeka wano natandika n'omuweerezayo ku sente muwanguzi n'okukwana n'akwana oli akwana mukomukulu abavuka nga bamanyi obagire nankanyi banoonya survival asobole okukiisa omukyala n'amuweerezanga ne ku maanyi ateeke mu lutalo biki kati bwe tutwalayo ekirabo contribution yaffe ku mukolo ogwo muwanguzi agamba omukazi nti wategedde nti yewe bigirwa yasenze principal atwala essente alegitimizinga omukolo kati ye yamugamba nti omukolo gubadde gukyagaanya okwata naye NUP ketuteyo contribution kati buli muntu azuukuse kigenda kwaka kintu ky'amaanyi n'olwensonga eyo yatuliddemu olukwe era ffe abatawagira mukolo tetwabaddeyo wandabyeko nti akasajja ako nga kabi okitegeera kakati omukazi tutuuka mu wiiki esembayo ey'omukolo kati ngenda okulaba amawulire agatambula nga galaga nti omukazi akoze eki ali ku ground azze nti avudde eri azze kuwaaba biki jjukira yali afunye ne balooya bamuteereyo injunction ne babakabanguka remesa kati kinakola ki bwe nawulira amawulire ago twali mu tawuni mu lwaliro omu kibuga nga bw'olumanyi nti azze ne mbagamba tekisoboka oyo omukazi musiru kweyolevo okujja wano ayinza olemesa ekintu ekyo ajje wano public endeme wano oyinza okujjawo mweyo ensonga ne mbagaa tekisoboka nti omukazi ali wano ne mbagamba kamukubire nkwata essimu ngiteeka na loud ne bannange we bali nkubira omukazi ekyamazima nayogera naye mugamba bangambye nti ozze ku ground naye beera very careful kubanga wano si UK tewali mateeka wano tewali mateeka wano tewaliwo human rights tuli ku human left wano buli kimu kisoboka ate wano tewaliwo ekikyamu kisobola okufuuka ekituufu butereevu n'olwensonga eyo beera very careful nangamba kakati nze wano weni tosobola nakuntuukako yes kituufu nazze naye wano weni tosobola nakuntuukako era nazira abasirikale bange ne baatone bange nemanya nti alimba
Byo tebisoboka wano baba ayisewa nemanya nti alimba nejjukira yali recordinga Kadaga na recordinga Bishop kubanga bo bali bonanga yabakubira dda no bamukubira nga baagala okugonjola ensonga eyo mu nsonga y'ekisajja kikulu okitegeera kubanga bali be ba elders mu busooka kati Bishop ayinza okukubira esimu notagiwa kitiibwa nogiwa ekitiibwa lwaito na Rebecca ayinza okukubira esimu nogiyisaamu amaaso kati bonna baali bamunnyonnyola engeri gyakuttemu ensonga eyo waba yali alina affairs n'ekyabazinga asooka asala omuliro waba kituufu agamba nti alina abaana mu kyabazinga ayinza n'okuba si yabayina yekka olaba nange bigirwa Moses nagenda oteekako eno empeta nga nina abaana bange abalala kituufu ate oli kabaka oli kyabazinga ayinza okubeera oyinza omuza mu ebyo ebintu byonna bibye ne Buganda tulaba n'abasemakookiro kituufu nnyo naye nga Nabagereka bamulabako n'olubuto lwomu yekka okitegeera naye basemakookiro bajja so kyekyo eyo institution bwetyo bwetambula n'ebyayo nabo yabalikodinga era napostinga naye olwokuba baali bya gavumenti nebitagenda nebabisikayo nabicontrolling kakati omukazi ng'angamba nti naye bigirwa mwandyamu olukwe mwaba NUP gwe kenyini gwe wasenda principal atwaleyo contribution mu legitimizing omukolo omukazi biki Munyarwanda muwozi yamufunira agenda kutta Kyabazinga era zabaana bawe bagenda kusigala nga bamulekwa jukira tumugamba leta ku baana tulabeko tapostinga bifaananyi by'abaana ana bali omukazi naye muyayi n'abeeyuka benyini bamugamba leta ku bifaananyi nabo tebalabanga ku baana ayogera bwogezi namugamba leta kale ku certificate marriage certificate kuba kugatira bayagamba eri bagatta gitulage anyumya ebibuuzi birala atulaga driving permit Kyabazinga kwe yavugiranga emmotoka ng'ali era ali mu kusoma kati nga tayinaawo mu bumpi kati omukazi kye yakola nga mugamba nti twali tulina okugenda ku nsonga eyo okay kubanga ensonga eyo ekisooka NUP ffe twawangula Busoga tewayinza kubeerayo activity ya Kingdom ne tutabeera n'abantu ba Busoga ekyokubiri NUP erina ba leaders abavuye Busoga bangi ku executive so nga tetuyinza kutunuulira activity egende mu maaso ng'ekibiina kyaffe tekizze ate nga twali twakamala n'okukola contribution mu coronation y'obumbere it was the same time kakati mweyo embeera eri territory yaffe twali tulina okuyimirira nabo naye naffe tukimanyi nti Kyabazinga mukwano gwa Muhoozi Kayine Bugaba naffe tukimanyi nti General Museveni ne tiimu ye bebazizaawo olubiri olw'Igenge ejjinja era bebaluzimbye n'olwekamuliro bakoze eki bebataddemu amaanyi naffe tubimanyi okiwulidde naye tusigala tusubscribinga ku Kingdom so twali tulina okugendayo oba twagala oba tetukola ki tetwagala lwali lwakusatu mukolo gwa lwakutaano lwa mukaaga kyeyakola ng'asalamu amaloboozi ago ng'agaweereza muwanguzi ng'afuna omuvubuka gwagawa bamuyita Irian Kalyowa ow'ejjinja eyo ng'agakasukayo ku mikutu ng'omuliro gukwata tuzudde omulabe tukoze tutya wuuno abadde ali mu Busoga olukwe ng'efuuka issue mu butuufu yantuusa wala era bakunsanga nga nina visa mu katabo kange nali ninnyeddako singa wabuuka kuba nalisobola kumanaginga pressure yali ekoze eki kubanga Abasoga balina interest y'amaanyi mu mukolo ogwo guli historical kituufu kati omuntu yenna ajjira mu mbeera ey'okutaataganya omukolo gwo mutuufu nga batuufu omunyiigira kati rediyo zonna ne zinyimba kati
to make matters worse nga ba presenters bazi radio mu Busoga abasinga baagala kwesimbawo ku bwa MOP abalala ba NUP abalala be NRM kati ate aba NUP nga balowooza nti ngenda balemesa zifulaga mu constituency zaabwe kati ne bagamba tumufunye katumufulumize wano nga bayimba Bigirwa naye nga sirabye mu kigambo kyonna kiraga kireeta kukugobesa anti kuba bwonnyonnyola embeera yonna bakunenya kwogera n'oli kuba siwuliramu kigambo kyonna kigamba nti kyalibadde kigobya Bigirwa mu kibiina anti kakati ku discussion nga amaloboozi ago ga kubanga walinga omubuulira fact kati amaloboozi ago kye gaakola ga bano bananyini gateekayo bapampinga public bajubisanga kati kati baddiza principle n'ekibiina obubaka obuva e Busoga nti Mr. President tufudde tuweddewo bagala natuddiza sente ze twawaayo Bigirwa kyatukoze okiwulidde kati principle nga tusobola munenya mu mbeera eriwo mu mbeera eyaliwo ekyayamba nti yasooka n'aguma omukolo gukole ki gugwe naye kati ono muwanguzi ne ttiimu ye bapuresinga ne bateekawo embeera eraga nti Busoga eringa gye basuddeko bomu Busoga enyigidde Nuupu enyigidde Nuupu eyagala giddiza ssente abenaremu bali mu kusolooza ssente batuddize tuswale naye nga benaremu baali ku birala nnyo neyo ensonga tebagiwa makulu baali kolola eno basonda ssente bo baali ku mukolo kuba ekisooka omukolo gwalimu essente nnyingi ekyokubiri nga gulimu ebyobufuzi kati byo kye baaliko ne batuleka eno mu NUP nga fale tuli ku kyabutambi ne tubeera ku kyobutambi tugenda okumaliriza nga ne ku mukolo tetuyitiddwa saabalaba ebyaddala ne bayutilizing omukolo bulungi nnyo ne bakola byonna bye baagala so ku Monday bwe twatuuka omukolo gwa Saturday ku Sunday ne batuyita omukulu n'asinzira ku pressure yali emeruseewo n'agamba nkuzizaako ebbali bwe tubala embeera nga bwenaakola ki bwenaabeera okyali memba wa kibiina naye nkuzizaako wa ebbali so ekyo kyeyasinziirako okola decision yeyo wano waliwo bangi ababadde nga banenye nnyo enkwata omukulu gyakwatamu ensonga ezo era bangi babanenyeza nnyo nga bagamba nti mulinga batalina organis kyesimanyi mu kibiina kyammwe eyo oba mulina organis oba temuzirina kubanga abasinga bagamba nti omukulu kyayagala kyakola nti ate ekyo si kyekibiina akati gwe nga Bigirwa baatuulako nga neeke baatuulako nga ki oba seeko oba biki ne bagamba nti Bigirwa yakoze bwati ne bwati naawe wagendako mu bukiiko n'obaako byonnyonnyola ekibiina kyaffe kiwa president constitution yewa president obuyinza okulonda n'okugoba mulina constitution era mulina semateeka bulungi nnyo bangi bangamba mbu temulina ekibiina tekirina semateeka era juuzi wano lwe bakutte ku mpuuga yagamba mubabuuze wagye babijja kubanga ne semateeka tewali anti president bwe yali awandiika ebbaluwa za mpuuga nalaba akootinga articles kyogaa yakootinga mu byampewo mulabika temubirabangako no NUP kyolina okumanya it's a revolutionary institution kati kati mweyise revolutionary bali bagamba benaare revolutionary kati mu revolutionary institution revolutionary politics abawanjawulomukko n'ow'ebibiina ordinarily kubanga ebibiina wewabeera freedom of speech what mwakubye olukiiko temwampandiikidde lwaki temwategeezezaako ng'olukiiko lujja president asooke kumpandiikira olukiiko president alumanyiiko bibeera eyo mu bibiina okitegeera naye mu revolution iffe gye tulimu biba birala mulina okulimitinga decision making kubanga oli lwogigaziye ennyo oba tokyasazeewo
abantu bonna bakkiriza bakubaganye ebirowoozo ku nsonga eba tegenda kuggwa. Kuba tuli mu lutalo. Kiringa Mwami Museveni yali akyali eruweero. Golooza we wabeerangawo senior officer akoze ensobi bakubanga parade yonna ne bu section bw'egindi bujje obugenzi okuleyinga ambushi bumale bukomewo obw'egindi wabawo abantu abatonotono abakwatibwako eyo ensonga ne bagikolako nekola ki neggwa. Kati constitution yaffe ye yakibalama ya 2 kati bali bakola constitution yaabwe nga ya kibiina kitono, so decision making bali bagifunza ngeri mikono ja president ne secretary general we era constitution yeyo president ne secretary general bali recommending abantu ne bajja mu delegates conference olukiiko ne luyimirirawo ne luyimirirawo era ne luggwa ne lubanga luli mu mateeka ekitali mu DP ekitali mu FDC oba mu NRM. So president kubanga yalonda ebifo ebyo byonna kyenalimu so yakuyita bw'aba alina obuyinza obwa appointinga asobola n'okudisappointinga so mu capacity ye bw'atyo bwe yakola ki bwe yakolera decision eyo era nenzikiriza okuddako ebbali pending okunoonyerezaako. So okunoonyereza kugenda mu maaso bwendowooza tebakuyita omanyi bwe baba banoonyereza bakuyita bakubuuzaako olw'olumu kino bwekiti ne bwekiti. President mu wisdom ye kyemanyi yateekawo ttiimu kubanga ffe tulina enkola yaffe y'emirimu ya njawulo. Waliwo kye tuyita rabadaba style. Rabadaba style tusobola okukolako okunoonyereza nga tomanyi. Rabadaba nzibu eyo ey'Abajamayika eyo be bagitegeera ennyo. Okitegeera kakati ffe tukoze ebintu bingi nnyo ebirala nga bijja ku kamera ebirala nga tebijja ku kamera kubanga twewala okubeera DP twewala okubeera FDC twewala ebintu module eyo okubeera ordinary political parties so ne tusalawo okukola ki okuzanyira ku high level naye anytime era ojja muwulira president ng'akola pronunciations endala ng'alangirira feti yange kati ani akitingi acting bamuyita Andrew Kaluuya bamujja mu NRM eyo era ali mu kifo ekyo mu acting capacity. Kaluuya wayogedde ku kigambo kya morals njagadde nkuzeeyoko katono kubanga wagambye nti mwakizuula oba wakizuula nti president ayagala nnyo ensonga za morals naye ekyewuunyisa nti ndabye bakulembeze banne nga bamuwandiikidde naddala ku morals mu kibiina omuli rape omuli okusaba ssente nalaba Mukaaku nga amuwandiikidde nalabye Mpuuga nga naye namulaba nga naye awandiise nalaba Bedi nga awandiise ku nsonga za morals boogera ku bisiyaga boogera ku ssente ezisabibwa nti abantu abalinga balina okufuna tiketi ekuyimirizaawo banga omubaka oba mu kifo kyonna walinanga okuwaayo akasente kati ate nno mpulira bino ebya Honorable Mpuuga bayawandiikira bamuyita Zedriga nga ayogera ku kigambo omuli n'ekya okukuluusanya n'okukuluusanya abakyala mu kibiina kyammwe n'ensonga za Moses. Kati morals zino naye bino byonna tebiddibwamu era bagamba bawandiika naye beewuunya lwaki ebintu ebyo tebiddibwamu ate nga be bamu ku bakulembeze mu kibiina abalaba nga mulimu ebitatambula bulungi mu issues za morals. Kakati ensonga ya moral values nga bwe nkugambye nti nkulu nnyo mu kibiina kyaffe tekola ki ate togimalawo mulundi gumu. Jjukira twesanga nga buli omu yakulira wawe. Ffe twakulira mu UID mu DP, abalala baali mu UPC, abalala baali mu muziki, abalala baali mu busuubuzi, abalala baali mu NRM. Ne tujja awamu kati emitwe gya njawulo wadde nga institution yetu comparinga tubeere watya wamu. Kati
abawandiika bonna nga bagamba nti abantu bagibwangako ssente mu biseera by'okwawadinga flag basabibwa obujulizi kubanga kiba kibi nnyo okusalawo ekintu ng'osalirawo kuhiyase. Tobulabangako bamuyitani MP wa Lubagaki namulaba alaga Aloysius Mukasa namulaba alaga risiti eya milioni 10 anti kakati eze yawaayo okusobola okulaba nga afuna kadi. Nze ekyo saakiraba naye nalaba risiti etrendinga ku mikutu but ebintu by'emukutu nga bw'obimanyi nti omuntu asobola okufumba document yono. Kati for example waliwo document ya trendinze ennaku ezo ng'ebbaluwa eraga nti Mpuuga yagiwandiise ng'asaba security ey'amaanyi naye nga abantu balala baali bagikoze ki abantu balala bagiwandiika era netweetingibwa with contempt oluvannyuma lwa Mpuuga ogikolako kirality. Kakati ebintu bya document ebitrendinga ku social media osooka n'olindako obirirayingako era ne speaker yaganye okwakauntingira nga agamba nsonga za social media tajja kwogera ku lwali olugenda mu maaso ku social media n'akola ruling ku ekyo newankubadde ng'ezimu ziba ntuufu ezisinga obungi. So tulina disciplinary committee eteekwa okupaasuwinga ensonga eyo paka ku logical conclusion yaayo. Weba eri ku complainant aginamu interest ey'amaanyi ey'okujja abantu ku sente ku bantu naye nze process gye nayitamu okufuna flag n'ey'abantu abalala gye bayitamu okufuna flag wallahi njagala okutegeeza nti tewaaliwo omukisa gwa kugibwako sente. Ze nange nali blackmailed nti nina abantu be nagyeko sente e Busoga nga baagala obwemupi abantu ne bogenda sente ziri abunomo ku level waliwo gwe nagyeko milioni 8 nga namugyeko 15 nga namugyeko 5 bwe batyo naye abantu be bamu abaali bagambibwa nti mbagyeko sente tutuuka ku nomination ng'oli agamba yawaayo 8 afune flag ate talina 3 ez'okwewandiisa byabakama anti wazimumalako yetundako ebintu takyalina nedda ssebo toyinza kutugamba nti wafunye 8 gwa lobbying 3 zibuze eza ddiru yennyini tekisoboka ekyo kati ekyo ne tukiddiramu awo nti bali boogera byabufuzi ebyoku blackmailinga ebyobutaagaliza bigirwa. So n'ensonga eyo gamba nti abantu kubanga process yaffe yali transparent ng'ojja n'empapula zo yali ya mirundi egi ojja n'empapula zo mu kakiiko k'ebyokulonda okay ne weeyogerako cross examination ne tulaba oflowing otya ayo parliamentary material oba weetaaga bwa kansala bwa muluka mu byoyogera commitment ye struggle wakagikolera ki confidence ye etya exposure ye etya wali otambuddeko ebyo byonna nga akakiiko kabipepeta ne bakwawadinga max it was out of 50. Kakati ne babawo ate independent rubber style team eyali egenda ku ground nepepeta obuwagizi bwenkana ki alina obuwagizi mu constituency zonna afunyana waneno naye wansi ali ku ground oli otya ndabasegirinya kati ne bakola research owa sampling ku stage za boda ko omuntu MP aliko toyinza kubanga stage 5 eza boda tezikumanyi kituufu ebyobufuzi bitambulira mu abo mwe bisookera ddala era driver wa boda abakubuulira nti wano tuli ku gundi mwana waffe wa NUP oyo ye mutuufu okiwulidde oyo n'omuvaako n'okwata omulala era naye n'akubuulira kandidate aliko abamanyiddwa mu kitundu kati eyo tiimu ng'egenda n'ekupepeta ku stage ya boda mu butale mu saaluuni mu restaurant ez'amaanyimuko okiwulidde ku masomero okiwuli mu working class
kakati netuleetera ekifaananyi ekituufu nti mwami Bigirwa ne mwami Gundi abali mu kulwanira flag eno ono azitowa bwati nono azitowa bwati iyo tiimu nayo newa ripooti mu kakiiko era ak'ebyokulonda ne bakuwawadinga flag. So ayagala gamba nti tewali sente tebakulimba bamukakwa bali ku bukiiko bw'ebyo byennyini ate be babyogera. Ensonga za Mwai Mukaaku waliwo akakiiko akali mu zikwasaganya kubanga waliwo obutakwatagana bwe ne leadership n'avaako waya n'anyiiga nnyonnyonnyo ffena nga bumanyi institution temuyinza kubanga tewali binyiiza kati ate Mukaaku ngeri gyali nti y'omu ku ba co-founder wa munda nnyo kati ate wabeerawo ebitambula nga tamanyi n'anyiiga nnyonnyonnyo okibulidde n'agamba siyinza kubanga kino kyagenze mu maaso nga simanyi kakati n'atabukamu kati naye nze nina essuubi nti president agenda kukomyawo tiimu eyo tutambuze ebyobufuzi. Ensonga z'okukwata abakyala ezo teziriyo z'okuluusanya abakazi those are criminal cases si bya kibiine mpuuga zawandiikira Zedriga Zedriga bamuwandiikira nsonga ndala ebyo byonna Zedriga bamuwandiikira ye nga ye okusizinkana oli nabyo byalimu naye NUP gye mmanyi ye mukyala ki gwosobola okwata mu NUP kubanga ekisooka abakyala abasaamusaamu abali ku mutenda gw'owansi bafuutu soja ate fuutu soja abafuutu soja leyo endala eddako awo bakulembeze bakansala biki bwe batyo bakulembeze bw'oba olina affairs z'oyagala naye ng'omupiikinzemu interest osubmitting application yo mwogeranga abantu formally ne mukanya oba ne mutakanya leyo eddako y'ababaka ba parliament kubanga tubayina tulina umane MP w'e Kampala umane MP w'e Mukono umane MP w'e Wakiso bayitirivu umane MP Masaka umane MP Mpigi umane MP Kalangala umane MP constituency MP Mawogola tulina Mubende Namugga ebijujulu tubiina bingi nnyo naye woba olina interest oteekamu application yo ku diplomatic level ng'omuntu ategeera so si kukwata bukwasi kabadiya tekisoboka ekyo era yokka esinze sigiwuliranga kanjogere ku kigambo manye ennaku zino waliwo kye bagamba mweyita revolutionary party naye ate bangi bagamba nti ennaku zino kye muliko nti muli ku nsonga ya kuvuma mpaka kuwulira bubi era bangi baba questioninga oba okuvuma kwe kugenda okubatuusa mu bukulembeze nkiwulidde wangi era abakulembeze bangi abagamba nti abatya n'okutya okubaako kye boogera okubaako oba kye bakola nga bagamba abaana ba Nuupu bagenda bavuma mpaka kuwulira bubi. Eno y'emu ku morals z'oyogerako no kakati ekisooka njagala ojjukire tulwanyisa na Kyemalira gwe tulwanyisa kati oba olwanyisa na Kyemalira okozesa miinizi zonna eziba ziriwo kuvuma kulinawe kutuusa lindako kati sinaba kugambako nti abavuma bafu kubanga tewaliwo avuma nga wanise kaadi ya Nuupu Kyagulanyi kye yakola kwe kukunga buli Munnayuganda waali wonna akole kyasobola ekyongera ku struggle eno. Kati omuntu ayinza okubeera eyo n'agamba nze kyensobodde okukola okwongera ku struggle eno kanvumemu abantu b'NRM bano nga kyasobodde okukola mu bunafu bwe mu kutiitiira. That is being immoral. Ate nga kyekimu ku bintu bye mulwanyisa. Teyagamba nti muvume. Yagamba nti buli muntu akole kyansobola. Ekisobola muli muffe abali aggressive otujja ku kamera wano ne twogera nga niyo kubagamba nti tugenza kwekalakasa nga njja kutuuka ku siini ne mubeeramu abatakisobola. Jjukira obusiraamu bugamba nti njirwa sikulaba nga weekalakasa ate kakati gomanye emirundi ginaakasibwa nakugamba lunakoma okubeera naawe
kuolo bali bakansi b'emirundi 42 kati bakansi bana mwejo mwesatu olowooza nali mukwasi w'abakazi okiwulidde sali mukwasi w'abakazi so n'obusiraamu bukirambika nti wabeerawo ekintu ekirese obuzibu mu ggwanga mukirwanyise woba osobola okukirwanyisa kirwanyise n'emikono gyo woba tosobola kukirwanyisa n'emikono gyo ekyo nno kitegeeza kutekinga action kyogereko nti kibi kivumirire nga bwendi wano ku kamera okiwulidde ekyo nakyo woba tosobola kikola kinyiigire bireyo nga wanyiiga naye ekyo kyekyobunafu era temuli kuvuma kyekyobunafu kakati ffe tuba tulwanyisa obwanakyemalira gwe n'ogamba nti waliwo abaavumye nti era baakoze ekikolwa kikyamu nnyo kakati benkanankana neyakwata emundu n'agenda kuba bali baluzi bali batta bantu naye kati bino byakulayini bya tekinologi aliwo nti ekyoyogedde nze nsobola okimanya nange kyenjogedde osobola okimanya nga intaneti etukoze eki etugasi kakati Mayi Museveni ati ye byakola okukwata obuyinza byali bibi nnyo n'okusinga ebyo kakati era teri akyayagala nkola eyo evumirirwa mu nsi yonna enkola y'ekigolira evumirirwa kakati ffe ne tusalawo okutambula mu mbeera eyo naye embeera y'okuvuma tewaliwo omwana wa NUP ali sanction nze wali ondabyeko nga nvuma siri wa NUP sikulaba abantu bonna bemugamba nti bavuma bafutu soja mubayita mutya futu soja bavuma bafutu soja nabo nze siinayo futu soja gwendaba nti wuyo yavumye actually NRM kye yakola kuba twagikuba ku layini netugigobako kati kwe kuddira layini eyo nefuna abantu baayo ne bataninga against ne bagamba tubakube tutya katubakyayisa abantu ku layini kati tuteekemu elementi y'okuvuma nga balinga be bavuma ne bakola dikoyi nze nkubuulira sebo bwana kiso ne bakola dikoyi eyo kati kuba gavumenti ebannene kati waliwo amayumba mu Kampala muno nga tugayitako naye nga gajjudde bureau gajjudde byuma bikalimagezi ebyokutetenkanya okulikodinga amaloboozi okugafuula okukola ki nga bye birimu kakati omuntu abeera n'akawunti 810 omulala abeera n'akawunti 12-15 nga gavumenti yemusasula kuziraninga kati ne balyoka bavumira mu identity ya NUP ne mujja ne mutugamba nti NUP yakoze eki yavumye kuba bukodyo bwa NRA yabukozesanga ne mu nsiko ne bakyayisa abantu so temuteeka buteesi ku musalaba nga temunaba kupima so kyoyagala ogamba nti NUP temuli bavuma NUP it is not our policy oba mulimu abavuma naye nga si mwenna si police yaffe nti yakuvuma eyo teriyo weba yayita mpozi yayita nga yayita mu kaseera kano nga sirime mawanege bavuma Katikkiro okujjako nga polisi yayita nnaku zino naye nze as far as I'm concerned tetulina polisi yakuvuma neegi tuli ku morals ebisiyaga muyimiriddewo ebisiyaga tetubikiriza nga bali bize ebisiyaga tetubikiriza tibamuva wano bamugenda ebweru babalaba mutudde n'abasiyazi ebisiyaga tetubikiririzaamu that is the fact era nze nga Bigirwa Moses ensonga y'ebisiyaga sagana gimalirako biseera bingi nnyo kubanga ngimanyi tetugikiririzaamu tuli basajja bafumbo tulina zi families tulina abaana tulina obukoddomi gye tuwasa ogaa nti oli musajja mufumbo abafumbo bangi ab'emirundi ebiri tuli bafumbo ba mulundi gumu ffe tetuga mu kategore y'abaani yaba Andrew Mwenda in fact amawulire ge Uganda gali unfair ku NUP abasajja nga ba Andrew Mwenda abamanyiddwa ddala misenetuku
abasajja nga ba Fox Odoi naye no mufumbo tewali abatunuzaamu mufumbo tewali abatunuzaamu kamera kubabuuza nti kyemuliko ekyo kyemugoba mugoba ki amazima gennyini emizindalo gyonna gijja kuwa NUP nti muyimiridde anti mwayogeza ebirimi baali baagala kuwulira kituufu tekiriiwo ekyo nti ku tteeka ly'ebisiyaga bye mwayisa ng'ate ensi eri oba UK ne US teriryagala muyimiriddewa awo wewava obuzibu mukulu kugamba nti tabitegeera bulungi naye era etteeka lyajja kugigganya ye anti bo awe waali obuzibu abantu tebategeera statement ya mukulu statement y'omukulu yali egamba ekiyisiza etteeka lino okay Mwai Museveni yali afunye intelligence enfu nti ffe tulina obuyambi bwe tufuna mu nsi ez'ebweru naye nga biri associated with ebisiyaga nayagala akole etteeka ekkakali wano ogezaako okumyomyola ebyo kubanga intelligence ekisooka yali nfu tetulina funding eva mu bali ba bisiyaga nakati bagamba muzifuna tekiriyo tebakulimba era bagamba weeziriwa tetulina funding eri mu ekyo tetuli associated n'abakulu abo era njagala okutegeeza nti NUP ffe tuli ku revolutionary politics so bino tulaba bulabi bifaananyi ebisigadde politics kubanga ekigambo ky'ekisiyaga nakyo it's a phenomenon kugamba ensonga yagwawo mu nsi etawanyiza ensi yonna era kirimu ebyobufuzi bingi in fact amawanga mangi agagudde n'okugwa nga galemereddwa okwansalinga question eziri associated n'ebisiyaga president n'avaako okiwulidde bali very powerful ba influencer bakola ki kwegamba bakuterawo ekifaananyi bakuholdinge accountable ku nsonga yaabwe naye nga ffe si gye tuliko era tuli very clear ku eyo ensonga pulezidenti waffe lwagenda ebweru agenda ne mukyala we mutabanyi waffe mwami Kampala ali mu America ali mu developing talent ye y'emisinde Obesije ndowooza naye ali mu America naye owaffe ali monitored bulungi nnyo era mulaba n'ebimukwatako yes so tetulinaawo kakwate konna ku eyo ensonga akanaasembayo nsonga y'abamu abalabanga ekibiina ekigenda okwabulukuka ekigenda okwetemamu kubanga bangi batunuulidde naddala isu ya mpuuga eyo ng'eyaviirako obuzibu bangi ne batunuulira infact batunuulira mpuuga ne batunuulira omukulu alina abantu bazaanokolayo Kagabo wamuwulira luli Kagabo yadde eri mu PLU waliwo empyo mulala gwe nalabye ayogerako era omulala gwe yayogeddeko Bashiri Mbaziira abonna tuwulira bajja abakoonako so abantu baffe ne bagamba nti enkwata omukulu gyakuttemu ekibiina tekigenda okwekutulamu tekyolekedde okusaanawo waliwo aboogera bwe bati batuufu okufuna okutya ekisooka kiraga nti bafaayo fakti mbadde kwonna ne bo tebandeke ekisooka kiraga nti bafaayo eri obulungi bw'ekibiina bali interested mu progress y'ekibiina era ne bawa n'ekigambo kyabwe oba oliawo nga balaga obutali bumativu nti ensonga teyalitambudde bwetyo kati ekibiina ki NUP tekigenda kwekutulamu lwa nsonga ekisooka avunaanibwa naye yakugamba nti ndi memba era sirina gyendaga si bwe kiri kitegeeza nti yalibadde alidinga faction naye akugambye nti nze siva mu kibiina era naga agenda kulwanyisa effuga ali mu kibiina ekyo kirungi nnyo nammwe mulina effuga ekyo kirungi nnyo kati mu kibiina mubaamu ensonga ezinyigiriza omuntu yenna si ye yekka kati agulewo platform ezikola ki ezoogerako munda naye nga si kukivaamu nange kenyini sebo bwe nali akafuna suspension banteekako embeera abantu ab'enjawulo igira lwaki toviira abantu abo tandika ebibyo ne bw'olikola otya Kyagulanyi tali kwagala omukoledde ebintu bingi naye tasiima
nga bumanyi NRM bwetekawo kasunda basi awo naye nabagamba nti nze ndi wa NUP temuleeta story ndi wa NUP saagala kumanya birala kino ekibaddewo this is just one event ejja kuvaawo tugende mu birala wakkiriza ensobi yo nze nengamba kampoze omusango gwange nawoloza teguggwe gujja kuggwa ensi yaggwawo ensi ekyaliwo oyinza okuggwa ng'era tebakuwadde tiketi kaadi ekyo kinasinziira nze fulaga yange eba determined by my ground work my ground work teba determined by any other issue no okiwulidde ate ekyokubiri bwogamba nti bagenda kunnyima fulaga nekitegeeza ki nti olwo Museveni avuddeko ekibiina kyoyagala kyo tekitegeeza bwe beweesibako tebakuliiko mu kibiina temuyinza kukaanya buli dakiika mu kibiina wadde muli bamemba kubanga mwekugambye mu kutandika nti twava mu disciplines za njawulo so mweyo embeera nze point gye njagala okudrivinga nti ekibiina kigenda kwesalamu president nze omu ku baali basoose obutamutegeera ku nsooga ya Mpuuga okitegeera naye nagitegeera kisooka nakola okunoonyereza kwange kwetagenda kwogera wano nakola okunoonyereza kwange ne mbaako byenzuula ebyenjawulo kakati ekyokubiri party bweba etekinze position kyebayita party position oba party line ogiwa chance n'olaba results ezinakola ki ezivaayo kiyasalawo ekibanga kikyamu era results zijja tulaga nti kyali kiki bw'anaaba yali mutuufu era tujja kulaba results entuufu nga tuzirabirawo anti okusinziira ku mbeera ebeerawo kubanga bw'ogamba omuntu nti tugobye wano anti oli ye alinga yeekakaatika ku kibiina ensonga yaziwa eza corruption eza misuse of public office yaziwa era mu kuziwa n'abanga bw'atyo bwe yakola ki bwe yasalawo kati nze saagala nnyo okukontana na kusalawo kwe kubanga ekisooka yali yeyafuna intelligence esingawo kweyo ensonga ne boogerezeganya nze gyensaali kuba nze bino byonna bibaddewo nga nze ndi yellow card second yellow card nga nafuna matching order so nze kyendowooza nti abakulembeze bajja kimala kyemanyi nti waliwo ba stakeholders abalala kyebandiise invisible hands ezibeera mu distance eziri mu kukwasaganya ensonga eyo wabeerewo okuwuliziganya kw'ekisajja kikulu okumaliriza ensonga eyo akasemberayo ddala bangi bagamba nti ensobi muziraba nti naye principal tagambwako principal tawabulwa so ensonga lwaki nebigirwa atudde wano nga bwatyo bwayogera naye ng'ekimuli ku mutima kirala so bwe batyo bagamba era bwe batyo abamu bwe balaba principal wammwe nze mu bantu wayinza okubaayo abatya okwogera naye wayinza okubaayo omanyi politics w'obunanfuusi naye mubi nnyo waliwo abantu ababeeraawo ng'oluusi alina ensonga emunyiga naye naati ogisabumitinga ng'agamba tebajja muwa fulaaga ekyo nakyo kikyamu ate bangi kubanga eryato liyinza okubbira ne libbirira ddala nga naye kwoli ne lumutatuuka ku lukalu gy'obadde yagala okukola ekyo nakyo kikyamu so nze mu NUP nze njogera era principal nemugamba nti mukama wange eno 1+1 ogambye nti ebeera 11 naye tebeera 11 eba 2 okusinza mu mathematics yono kakati niwabeerawo omulala agamba nti ogaseemu bubi ziba 11 okiwulidde kakati principal asobya
era ayogerwako. Era nze bintu bingi nnyo binalindeese ku meeza ng'abadde alina position gy'ateekinze n'akyusa. Ebimu bye sajja kwogera wano olw'obukulu bw'ensonga. Kuba kati ngenda nfuuka musajja mukulu. Kulaba. Okitegeera. So ayogerwako, agambwako, era njagala okutegeeza nti bw'oba otunuulidde ebigenda mu maaso ku internet, ayinza n'okuba yakyasinza okuvumwa ku internet okwo. So si kituufu nti tagambwako. Agambwako. Kale kyolekera bannayuganda. Kyendekera bannayuganda kisookera ddala neyongera okwebaza obwakyabazinga bwa Busoga. Baba neyongera okwebaza Baba Gabulana Diope, Wilberforce owokuna, neyongera okwebaza ekisooka n'okukumakuma abantu b'ab'omu Busoga okuboneka nti tutambulira walala. Nebaza ne protocol team yo nti etandise okutegeera nti Baba oyina abaana ab'endawulo be wazaala. Abandi bali mu NRM, abandi bali mu FDC, abandi bali mu NUP. So Baba atwaniriza nga bwe tuyidye. Oba tuyidye n'obukofiira bwaife ife tutye bwe tuyidye wa Baba. So protocol team ya Kyabazinga njagala okweyongera okugyebaza. Banankyukakyuka bannange mwenna njagala okubategeeza nti tuddeyo ku ground twempawalinga abataka wansi. Twempawalinga abataka wansi nga tweyambisa ennyimbe ez'enjawulo, nga tweyambisa social gathering zonna ezibeerayo mu byalo byaffe eyo, tubuulire abantu obubaka obw'enkyukakyuka bwe tubateekateeka okukola, okukola activity ey'amaanyi emu bweti ejja okuleeta enkyukakyuka. Kale atuba mulungi bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero sebo nkweyanziza. Nange bwetyo nkweyanziza. Webale kukkiriza n'ojja ne twogeraganya. Nsanyuse nnyo nange sebo. Weewaawo. Era sebo bw'ofunanga akadde akalala ompitanga ne twongerezaawo. Awatali buzibu bwonna. Atuba mulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa, kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.